Kachumba ali Top TV ismi obo MC Prince Ivo nga tuli waneno Kawaala embeera leero gye tujiddemu ya kiyongobero olw'ebigenda maaso mu ggwanga maybe wadde tonnaba kulaba olwaleero nga ogenda birabira ddala. Tuli waneno ku office za Munu oba ziyite Munu Avenue, omusajja ayogera firimu, mutendesi w'abazannyi ba firimu era ne music. Abadde aleeta abaana ab'enjawulo ne bazannya firimu bwe bamala okuzannya oba training ne baddayo. Kati nno mwaba abaana mwe mwajjirwa omwana agambibwa okubeera nti nno maama we yamutunda ew'omusajja gwe bayita ligani ng'abeera Masaka n'avayo n'ajja eno. Obudde buno okusoma kwe kulabika ng'okukomekerezeddwa naye nga tasobola kuddayo wa ligani because bamufumbiza tayagala ate ne maama wa mugamba addeyo ewa ligani. So bimusobedde wakane mu kibira wa maama tasobola kuddayo ne wa ligani tayagala. Ye omwana agamba ekirooto kye kya kubeera Nansi asome atuukirize ebiruubirirwa bye wamu n'okwegomba abazannyi ba firimu era kyekyamuleta ewa vijje Munu abeere nga atuukiriza ebirooto bye. So omwana ono katwogereko naye ate oluvannyuma tufune vijje Munu atubuulire ekituufu kye ki. Ogamba otya? Jendi. Asooka opiisizeemu mami amannya ge yaani? Nirere Sharon. Nirere Sharon abeera wa? Kiboga. Abeera Kiboga. Yajja atya okufumbiza oba okutunda ew'omusajja ligani? Yayogeranga naye ku ssimu. Atya basinkana ku ssimu? Bayogeranga bonna ku ssimu. Ligani ye ng'abeerawo olwo? Masaka. Nga boogera ku ssimu. Essimu ya maama we yafuna ate essimu batandika okwogera ne ligani? Waliwo omukwano gwa ligani. Ye yawa maama ennamba. Okay. Mami wo omanyi otya nti nno yakutunda ewa ligani? Nange omulenzi ye yaŋŋamba. Gwe watuuka otya okugenda ew'omulenzi? Maama ye yantuma. Atya? Alina be yampa okutwalira mukwano gwange nga yakubidde dda omulenzi nga balina bye bayogedde. So kati wagende wa mukwano gwa maama wo n'akutwala ewa ligani? Wava Kibogo ogenda e Masaka? Iye. So ligani bwe wamusanga wamusanga mu mbeera ki nga yakwetegekedde dda? Wasula naye? Iye. Banga ki? Olwo lwennyini lwe nagenda. Wakati mu kusula naye waliwo ekyagenda mu maaso kyonna? Yali agenda kunkwata ebyempaka. Naye ne mugamba nga akimanyi nti no tugenda beera ffena lwakya papa nanvaako. N'atakwata? Wano ku Munu omanyi otya nti nno beetaaga abazannyi ba firimu? Ennamba nagijja mu ssimu ya mukwano gwange ne mbakubira. Ne bambulira olunaku lwe nzija nange ne nzija. Okujja wano wava wa mami wo wava wa ligani? Nava wa musajja. Ssente ani yazikuwa because wali tolina ssente kyemmanyi? Nazisaba mama n'aŋŋamba azisaba omulenzi. Omulenzi n'azikuwa? Bwe yazikuwa mu kuzikuwa yagamba bigambo ki ng'azikuwa? Yakwata ssente n'azimpa ne mugamba nti ngenda kuzannya firimu naye nja kukomawo. So naye nakkiriza n'azikuwa bw'omala okuzannya firimu oddeyo ewa omusajja wo? Olina emyaka emeka? 15. Gwe omusajja obufumbo wali obukkiriza? Nedda. Obudde buno firimu omaze okuzannya oyagala obudde buno ki kyoyagalwa?
kati de buno omulabi akulaba obudde buno kyoyagala kukolere Njagala kunnyamba. O atya Anyambe enzireyo ku ssomero. oyagala kudda ku ssomero obadde mu kirasi P7. P7 oyagala kubeera ki Njagala abeera nnaasi. oyagala kubeera nnaasi ani akusikiriza okuyingira firimu ng'oyagala beera nnaasi Nabatanzi. Ne Nabatanzi yekka ne NAMPIJJA Florence so Nabatanzi Florence NAMPIJJA omwana mwe yeegomba musobola omuyambako ebintu bye ne bituukirira I think kuba ne bwekuba kusoma obusobozi mubulina ne muyamba than okufumbirwa ku myaka gino emito gy'alina. Tulina recording emu nga mami we agamba nti ye akasente yakalya emitwalo 25 era omwana bw'atadda wa musajja omukyala agenda kudduka ava ekibogadde e Rwanda omwana y'anaamanya katukabateereko mukawulire oluvannyuma tufune VJMON. Alo? Mpitibwa VJMON okuva ne Kampala ku kampuni y'abazanyi ba firimu. Nga nze nina mukyalawo. Alo? Nze nina mukyalawo ssebo ndi eno ku Mono Avenue Kampala gye nsinzidde okkuba. Naye omukyala ayagala kubeera nga akomawo naye simanyi mukyala we yono gwe bayita Morini agamba olw'ensonga nti abonyaabonyezebwa era n'okufumbirwa teyayagala agamba tayagala kubeera nga dda. Tumusalidde magezi ki kubanga nange empulire wange sisobola kubeera naye. Wanje? Omugobye? Kakati mukulu Ligan. Ononsonyi okubuuza kati twogera basajja ne basajja nga ndi nzekka naawe ku ssimu. Omukyalo ono wuwo oba abadde wuwo? Engamba gyakugambyemu kyonna gyakugambyemu kati nange wabaga simukakangako wange simukakangako nesanjjangu teyamukaka maama we ye yamukuwa? nange simukakangako nemuganjangu obeereri wange kakati kati gwe akasenteko ke walabika okubanga wagula omukyala tekakuluma? Alright, byebyo mubyewuliridde omukyala agenda kudduka agenda ekiboga lwasonga mitwalo 25 gye yatunda omwana oba gye yafumbiza omuwala myaka 15. Tulina omukulu VJMON kazaala bulwa ogamba otya? Ndi bulungi Katonda nkyakuumi. Abantu abasinga bakumanyi naye tusabuddemu weyanjule. Amanya n'eddoboozi mpitibwa VJMON, the unstoppable VJ ow'Ekasubi. VJ yasigala Ekasubi ya. Omwana ono omufuna otya era obizibu bino byalimu obudde buno bimanyi otya? Awavudde nakasambulabbwa kwe kukoowoola abantu bonna mu ggwanga n'emirirwano okujja okubayambako tutumbula ebitone byabwe. Naye kye tutamanya nti mu firimu muno tujja kuŋŋwanyizaamu abatalina ayamba, tujja kuŋŋwanyirizaamu waliwo abajja nga badduse na mu bufumbo nga lowooza ajja kujja yeekwekeena ajja n'entwala ze ajja kujja yeekwekeena mu kampuni ya Mono Avenue olw'okuba bawulira nti tusuza. Okusuza tusuza naye tubaako bye tugenderera lwaki omuntu twandibadde tumusuza. So
ku mulundi guno nfeesinze nnyo challenge nti abantu abasinga okujja babadde mukone ku bizibu ebyenjawulo kati ng'omwana oyo yansuuza sebase esebo obuzibu bwalimu obumanyi otya nti nno bamufumbiza kati wano tutera kukola kye bayita General Assembly ku Munu Avenue ne tulaba baani abataliiwo era kyekyamututte abamu tubabuuza nobabuuza era oli wano ku Munu Avenue ng'okuzannya firimu kwaggwa lwaki wooli otuwa ensonga ddala ennene lwaki oli wano ekyamazima ng'oteekeddwa okubeerawo so omwana muwala ensonga yamuleetedde okubanga eri wano gye yannyonnyodde yantegeezezza ndi wano lwa nsonga nziruka musajja gwe banfumbiza gwe saagala lwa nsonga ndi mwana muto nkyayagala okusoma sisobola kuva wano ku Munu Avenue kubanga ndaba nga future yange yinza okutandikira wano ne mbanga sisobodde kudda wa musajja gye banfumbiza e Masaka. So nga gwe Munu nanyini Munu Avenue omwana ono looza yanditaasiddwa atya? Omwana ono abasobola omuyamba gye bali naye nga siffe ba Munu Avenue ffe tusobola omuyambako nga wenannyonnyodde nti tusobola kumuyambako kujjayo talenti ye kumuyigiriza byakatemba naye ate mu katemba muno tusigala tukukuutira nti oba obadde student tuba twagala n'osigala mu misomo kubanga okuzannya kuno firimu tebubeera kiseera kyonna nti mubeera wano mu kuzannya firimu temulina kusoma ba student bazanya holidays okusinga naye era kyankubye nnyo enkyuku okubanga omwana wa bwati yasobodde okubeera nga ajja mu biseera ate ebyokusomeramu kati kyetusobola omuyamba kumututumbulira talent tetusobola muyamba mu birala ng'ebyenjigiriza kubanga naffe obusobozi bwaffe bulina kwebukoma tetuli bagagga nnyo tukyeyiya kampuni nga ogiraba esituka busitusi tetujja kusobola kulayika nti tumusomesa naye ate era simukuutira kubanga adda wa bbaawe oba ewa maama we kubanga nze nayogeddemuko ne maama we olunaku olwabadde olw'ejjo ne muwa ne muwala we ku ssimu naye muwala we n'atamanya nti ate nyize likodi ne boogera byonna bye boogera nga omuzadde tamanyi nti essimu erikodinga n'oyo mwennyini adde tamanyi nti ate erikodinga naye eddoboozi nagenza ndi replaying okuliwuliriza ng'omuzadde alaga nti ddayo ewaligani oba tosobodde kuddayo ate naye nge siri willing kuzaayo kasente so ngenda kudduka buddusi nzire e Rwanda wenamubuzize Rwanda mulinayo baani nti maama wa embeera eno gye twafeesinze nga Munu Avenue nalipotinze ku police nayogeddemu ne OC station waggulu awo kubanga ate loyitako era wano n'atulambula namutegezaamuko ku mbeera etusoomooza nansaba ennamba y'omuzadde w'omwana nenjimuwa naye mu kukuba essimu okweyongera okubeera nga anoonyereza omuzadde n'atasobola kukwata ng'era mulabye essimu kwasi w'amasimu ndowooza alimu okwekengera teyasobodde kubeera nga akwata paka nakati ndowooza tufunye n'akakisa akoogeramu naye asenga omuzadde ono adduka n'agenda ekibuga omwana n'amuleka mu Kampala olowooza omwana agenda beera waati omwana naffe tuba tetusigaza option kati ffe engeri gye nsobola owumbawumbamu kino nti okusinziira ku mbeera omwana oyo gy'alimu nange mba sisigaza option wabula okumweggyako mu byonna ng'okuzannya firimu mu kampuni mba musazaamu busaza kubanga ndaba alinga ow'ebizibu ebitya nti nsuubirayo singa ngamba nti musigaza first of all sinze government siri police mwana wuno muto wengamba nti mu budami wano ku Munu Avenue era kyagendako kwe kubeera nga azannya buzannya firimu emisomo gireme kweyongerayo kitegeeza omugezi otamutte ensi netakunenya nti omwana ono teyasoma lwakuba vijje muno nebifirimu byabwe kati mba nina kumwewala bwewazi so kati we forward abakakatibwako ku ddembe ly'abaana ndowooza betwandiise n'abantu waliwo abantu abalina obusobozi
waliwo abantu abalina obusobozi ng'asobola okusasulira omwana oba mu kisulo n'asoma n'amuwandiisa nga gaddiyani we. Waliwo abantu nga embeera z'omulabye z'obadde naye ebbanga ly'omaze naye abeereka naye omwana talina buzibu kubanga emirimu olaba amaka gaffe manene nnyo akeerera ddala ne balongoosa eri pasikalamu ne bakuulakuula omuddo enju ne basimuula buli kimu akikolera ddala bulungi nnyo ate oba bagira ne baŋŋamba muzeeyi amazzi gaba gagenda mangi nnyo bill katube nga tuserengetanga ku luzzi tukimenga amazzi ku muddumu tujja gambusanga ng'olabira ddala nti mwana mukozi. Tweyanzege banaye abavunanyizibwa ku nsonga eno minisita kwavunanyizibwa ku nsonga n'eddembe ly'abaana abantu sekinnoomu abalina obusobozi sente muzitwala mu bivvulu ne musasula ebivvulu mitwalo emeka n'emyo waliwo amasomero g'emitwalo 7 taamu ng'omwana ali mu kisulo zeefiirize tuyambe omwana w'eggwanga mwana muwala muto ate ng'ayagala okusoma n'okukola bagambye mukozi Kachumbali.